Francis Kakoza ssentebe w'ekyalo Lukalaa mu ggombolola y'e Kasangombe mu disitulikiti y'e Luweero yali mu kusattira n'abatuuze be oluvannyuma lwagambibwa okuba Bulooka w'ettaka Kizito John Bosco okubawambako ekibanja kyabwe. Ettaka erivuddeko kalumanywera liwezzaako yiika 3 nga Kakoza agamba Zawedde Florence kati agugulana ne Kizito yaligula ku Nkwanze Vianney era nga ssentebe Kakoza yassaako omukono ku ndagaano y'ababiri bano. Bakozesa bubbi nze sikolagana na bubbi emusajja mu Katoliki sikolagana na bya bubbi nze sikkiriziganya muntu okubba munne kintu nga ekituufu nkimanyi. Obadde kiyosa kigambibwa nti wayita ekiseera Nkwenzi n'afuna obwetaavu bw'ensimbi bw'atyo n'alitunda omulundi ogwokubiri eri Kizito n'agamba nti ettaka lirimu yaligula ku Bernardo Mbonigaba mu mwaka ogwa 2019 ng'ate Mbonigaba y'omu ku bateeka omukono ku ndagaano nga Nkwenzi agula ettaka lino mu mwaka ogwa 2017 okuva ku Mukiibi. Kigula ku mwami ayitibwa Nkunze Vianney yagula ttaka n'amuwa n'ekyapa nga Nkunze Vianney omwami ayitibwa Mukiibi Joseph Lukooya omusika wa Tebusweke yalina nnyinitaka yamuguza. Kakoza agamba nti ebyembi endagaano Kizito gye yeesigamako ey'obuguzi yawandiikibwa mu lulimi Lungereza ne beebuuza ekigendererwa. Kaweesa Joseph akuuma ettaka lya Zawedde agamba zaatiisibwatiisibwa okumusibisa n'okumusaayira ebintu bye bw'atyo n'alaajanira bekikwatako okumuyamba. ku kyalo konna abantu bakaaba olw'omwami omu Kizito John Bosco lenga atuula Luweero ku kkooti era emisango gyonna gy'alina n'ab'ekyalo giri Luweero ku kkooti. Ssentebe Kakoza asabye gavumenti okubataasa ku mbeera gye bayitamu ey'okutiisibwatiisibwa ekitundu kisobole okubukalamu emirembe. Abafeera bafaanagana ng'abo babakwate babatuwonye abantu bananyini ebibanja oba bananyini mataka bagagozese mu bwenkanya. Let them sue me in court if I took them. I'm not above the law and I'm a law-abiding person. That's why I use lawful means. Ate ye Major Jimmy Katende okuva mu maka g'obwa pulezidenti ayingidde mu nsonga z'abamuleka b'omugenzi Vali Musoke oluvannyuma lwa munnaabwe n'abakoze Immaculate okuddukirayo ng'ayagala omusika wa kitaabwe balijjukira Makai abawa omugabi gwabwe. Ettaka erivuddeko Kanaaluzaala lisangibwa ku kyalo Zirannumwe mu ggombolola y'e Makindye ku luguudo lw'e Busabala. N'abazzukulu n'abateekera emmanju enju yagifuula ye nga ku abatali baana si wano kuumawo era batulaba bakubira poliisi y'ekibiri nejja wano mu trespassing nate nga wano mu lukiiko olwayitiddwa balijjukira talabiseeko newankubadde nga yafuna ebbaluwa emuyita mu lukiiko luno. Sseruga Rogers akubiriza olukiiko luno agumiza bamulekwa bano ti ensonga zaabwe za kugonjoolwa. Buli nsonga yonna gye twogerako n'ebibuuzo ebibuuzibwa ffe tubitwala nga nsonga nkulu ate oyagala ogaana okuggyako nga gavumenti eno yakyuse etteeka kye ligamba kiteekwa okukola. Kyokka mu kwogerako ne balijjukira ku lukomo lw'essimu ategeezezza bw'ati kati akooda amawulire agawandiika gamalayo oteekeyo. Brian Membe yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.